Abatuuze b'e Mukono Balaajana Lwa Bubbi Obususse mu kitundu kyabwe bano bamaze ebbanga eriwerako nga balaajanira ab'obuyinza okubayamba okugonjoola ekizibu kino mu kitundu kyabwe. Oluno abasinga balusonze ku bavubuka bava mu ghetto z'e Mulago ne Industria abakozesa ebiragalalagala ate nga n'emirimu tebalina. Mu kaweefube w'okulaba nga bamalawo obubbi, abakulembeze ba ghetto z'e Mulago bakubye olukiiko olwetabiddeamu ab'ebyokwerinda ab'enjawulo okubadde n'amyuka superintendent wa poliisi. Abakulembeze ab'enjawulo okuva mu Industria n'okuva mu Mulago nga twogera ku nsonga ya insecurity esongeddwamu olumu nti esibuka mu ghetto ya wano. Ghetto eno ebadde ya mirembe era nga abakulembeze tetujjaayo wabula nga tubalindira eri waliwo ensonga ng'obukulembeze bwa wano weebuli obwa ghetto obukulembera mukulu Spice ne munne Sulaiman aliwo ku lwa chairman saawa eno obwa ghetto. Naye nga ensonga ezo nga ziggwa nga muzimala eno wansi ku ground nga ghetto. Naye kyatwewuunyisa nga 28 nasanga ab'ebyokwerinda ne mukulembeze munnaffe mukulu mbiro Elia wa Industria nga bali mu Mulago nga batambula n'ebbinja eddene ery'abavubuka bamukumemu abalaba nga bava wano n'obusungu obw'amaanyi okumalawo obubbi. Ababbi mwe bali muno era babeera wano era mubeera nabo, wabula tusaba busabi okwebuulirira kubeewo tuleme kuggwamu essuubi. Abantu abamu babba lwa nsonga baweddemu essuubi, naye mpulidde ku coordinator wa district ng'atangaaza projekiti eziriwo okuva ewa Jeno ez'okubakulaakulanya babateekemu ssente, babateekemu empisa, babafunire emirimu, babatendeka ebintu eby'enjawulo kuba projekiti gyeziri. Kati nga bwe mwafunye chain eyo bagatta eri ku national, tube n'essuubi tujja kuyitamu abula nga tetuli kawuga tetuli luzira tali nnungi yaliwo okwedda tetugezaako gigonjola naye ekomyewo. Getende ekyamazima efuuse ensonga kuba naffe ffennyini nganze omwana enzaalo yakuno nti ekiro okuyitamu mpozi gyayitamu mulinamuko obukidde weebuti kasobola okumukwata nange ne sitasuubira kikankola, so neesanga nga mpise maaso olw'ensonga y'abaana bano abawangaalira muno kubanga tulinamu abakolamu emirimu gyabwe egy'enjawulo ng'egibabeezaawo ate nga naffe tugifunamu. So sandiyagadde embeera tuyigganye omuntu omubi, omuntu nga mulungi ate omubi tumulekewo kubanga we kinaagaana gye tujja okuddako. So bakubiriza tutambulire wamu kupointing out abantu ababi tujja bakola ku kirungi tukwatagana n'obuyinza. Ate kinsanyudde nnyo ghetto eno ntongoze wabula kyenkirabyemuuko kiyinza obamezaamu amalala. Temuli batongole so temujja kukwatwako. Omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo e Mukono Nabasa Nicholas ategeezezza nti poliisi ekoze buli kyetaagisa okulaba nga abantu tebamenya mateeka olw'okuba nga poliisi tebakwata bubi. Sooka amanya nze assistant superintendent wa poliisi Nabasa Nicholas nga nze mukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu bitundu by'e Mukono. Twakola omulimu mu biseera ebiwedde okugezako okusembereza si ba ghetto bokka by the way, Abannayuganda bonna, naye twakonsentratinga mu ghetto kubanga we waabeeranga obumenyi bw'amateeka obusinga kati batandise kuba nga abatakwatibwako lwakuba kati poliisi yabasembeza. Ffe nga poliisi tubagamba nti tewali ali waggulu w'amateeka. Yenna owa ghetto anaakwatibwa nga yazize omusango ajja kuvunaanizibwa mu mbuga z'amateeka butereevu nnyo. Era nze ekyo nsiiba nti bagamba okusembera poliisi tekitegeeza kumenya mateeka. Olina kuba tubasembeza mu ngeri y'okugamba nti tubayigirize bakuume eddembe baleme kumenya mateeka. Ate ekyo tebalina kukikozesanga liwe ey'okumenya amateeka lwakuba poliisi kati yafuuka ya mukwano. Wetwogeddeko n'akulira abavubuka bano mu ghetto atwanjulidde enteekateeka gye balina okulaba nga batereeza embeera y'abaana bano basobole okuva ku mize gyabwe emibi. Ddala nnyinza okwegattako okukikkiriza oba wotunulira emabegakaawo mu Mukono obubbi naddala ku sayidi y'abaana ba boodabooda bubadde bukaayi ate babakuba bubi nnyo n'okubatta. Kakati obubbi ebiseera ebisinga ngambe oba kibanga kiwende ekigwa obubbi naye nga ne bano abaana betukulembera
okubeera nga ndi mukulembeze wa ghetto nze nga nze siza kuba nti nkulembera ababbi naye abamu bakyalimu emize eminene egyo ekisooka ne pulogulaamu zaffe ezimu ze tubagamba ez'okwekulaakulanya kuba zatandika mwaka guwedde emabega kaawondooza ne baba n'essuubi ddene nnyo yinza okulowooza oba kwe kukendeeza ku bubbi oba mulindi ogere nti olw'okuba balaba tuluddewo nnyo so nga ate pulogulaamu zonna naddala ennaku zino tuyinza okugamba oba gavumenti ekalubiziddwamu ku by'ensimbi kati oli ayinza okulaba nga essuubire wamuteekamu takyaliraba n'ayagala okuddayo mu mize egyo egimu naye nga twongera ffe okubakubiriza n'okubanyweza era olukiiko luno olubaddemu bassentebe b'ebyalo oba abakulembeze b'ebitundu twagala okugatta amaanyi nago era wakati wano tuvuddewo ng'abaana bonna abeegattira mu gete tugenda kuwandiika omu ku omu amannya ge gy'abeera ne kyakola tusobole okuba nti twetegereza ddala okulaba nga obubbi obwo tubukendeeza. Ku lwa MRU TV nsigadde nze Kabuye Paul Sekisaawo.